lunaku lwa Monday mwebale kubeera mpozi nga ate mutambula nga bulungi nnyo. Nze Sula Ssenyonga okubeera nga ate nkwaga tambuza bulungi nnyo era nga njagala tutambule bulungi nnyo nze naawe okuva ku ssaawa zino zennyini mpaka we tunannyukira bulungi nnyo. Amawulire tulina mangi nnyo nga bwe gazze gayita mu weekend ate of course n'amala tujja kubeera nga twongera okugabateekera ku mikulu gyaffe ya social media mwongere okubeera mpozi nga ate ekintu mukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo ddala. Embeera bwete bwekyali mu ggwanga lyattu Uganda enkuba nno yatandise season kati ate kasitutandika omwezi ogw'Okumi gubeera mwezi gwa Musenene. Abasuubuzi twongera okubakubiriza temuddamu kusuza ndowooza bintu byammwe wansi kati ekyatuuse omukiraba Kampala yenna enkuba etonnya ekiro ekimu akedi ne zijjula. Wano nno abasuubuzi bavuddeyo ne beekubira omulanga nga bagamba bino gavumenti byetwagaliza tebaagala muntu abeeraawo nga at least alinako ekintu kyasobola okwekolera nga kiri constructive. Oba nfuna tebaagala muntu aveeyo akole kintu nga kiri constructive olw'ensonga nti babeera baagala omuntu abeeraawo ng'akaaba. Kakati mu mbeera eyo bwetyo abasuubuzi bano bagamba ye yaweebwa olukusa azimbe ku mwala naye nga bano basajja amanyiza emyaka 4 tebazimba nga mwalo ogwo kuzimba gutusa ku standard etuukibwako mu myaka 4. Bwe bamuwadde ozimba yazimbye n'asitula kati kitegeeza amazzi bwe gajja tegalina waakuyita wegabadde gayita bazimbyewo oba omufuna kati galina kudda mu akedizi zino okubeera nga gayonoona ebizimbe byabwe ebintu byabwe. Naye omukazi ng'akaaba ng'agamba abazzukulu bange abantu abakolera mu akedizi zino bakazi bakulu bakadde abavubuka nabo mwebali abatasobola kugamba nti tugenda kubyeyo bo nga bagamba kankolere wano eno Uganda ye yaffe kankolere wano nime kubeera nti ate nzira mu bintu bya dduka ate gira kuba okufuna visa bizibu okufuna obutuuze bizibu okufuna waka permit byonna bizibu oba ntegeera. Kakati omuvubuka nagamba no kankolere wano nsigale wano naye kimalamu amaanyi okukeera ng'emaali yagirese bulungi nnyo. Abantu bano abasinga bali mu looni abantu bano capital gwe bakozesa wa looni Pride Bank Pride waliwo n'endala banka we ziri awo microfinance ziri awo zibadde zizenga zikula n'abasuubuzi bano nti oli bajje bamuwa kakadde kamu actually bataka 5,800 najjanga alinnya bwatyo abo zi group loans ezo kubasinga kwe bali kati amazzi gazigayonoonye emaali sente endala agenda zijjawo mu bulooni bakabujjayo balina obosimaye bayita obutambula balina obutya kakati omuntu omu n'avaayo n'ayogera ne bamuwakanya. Sijja gamba nti mpagira lukwago byayogera lwansonga naye abadde mu buyinza for almost 20 years nga yasooka kubeera MP wa Kampala n'alyoka adda ku bwa Lord Mayor oba ntegeera. Waliwo ebintu atalisi byandibadde naye yennyini akyusa ebyo byogamba mu siina buyinza. Tolina buyinza ate omusaala gwo ogufuna ebina tulina byebuuza. Tolina buyinza naye omusaala gwo ogufuna. Tolina buyinza naye ate otuula ku lukiiko ne bakansala ne basalawo ne musalawo kubaka baba baweereza budget bakansala batuula whatever sifuddeyo baba NRM babaki naye olina obba wabula ebyo nabyo baddengawo muve mu bino ebyogamba kati ngenda kuleeta list y'abakansala abaalya bonoleta list what is it baalya ebyo lwaki twabyogererawo luli nga bino tebinnabaawo oba ntegedde nti olaba enkola ya Kyagulanyi wategerera ekintu wakuyitira ne mukyogerako bwe kigaana okuggwera munda ne bakifulumya. Mwala ebyatuka ku mpuuga yasooka kuwoza ate nina abataka benna okwebuuzaako nina abakungu bujja nti sente yazirya n'abakungu ninga sente yali teyazirya n'abakungu sente zaali zize. It's like getting a pension before retiring. Ngatonna nyuka mirimu gyo ne bakuwa pension. Kati naye kye yali aliko nti yafuna akasiimo kaagamba nti akalina omuweebwa ate nga tannava ku bwa commissioner ng'akyali active akola nga n'ekisanja kiti kinnaggwako. So kati Lukwago bw'obanga ddala kituufu omanyi waliwo abakola ebikyamu vaayo oyogere nti bannaye waliwo ekintu ekipulaningi bwa ABCD
buba kiyisa sikiriimu kigenda kuleeta effect bweti ne bweti omwala guno gwalambula presidential advisor ku bya environment nema na biki Gilbert Bukenya yalambula bulambuzi n'agenda abontegeera wano omwana no wavuddeyo n'agamba there are no gains to protect anti asanze emmotoka nga zinywedde amazzi mu makuba agamu enguudo ezimu nga zijjudde amazzi mu kibuga Kampala essaawa ya Queen yennyini weebuuza inginiya ki eyakola enguudo ezo kale eza wansi wandizizibye ne tumanya nti wansi tewaliyo ne wansi wonna wakola wafu okujjako omuntu ng'ayise waggulu ne wansi wakola yonna wafu amazzi enkuba bw'etonya just ekire kimu kyokka amazzi gayanjala sawa ya Queen yonna emmotoka kasita amazzi gakusangawo banowaliriza n'ogira emmotoka gagitwala omwana abuuziza are these the gains to protect enkuba eno the gains in protecting abantu kubeera nga emmotoka zaabwe zitwalibwa ebintu byabwe bitwalibwa obugagga bwe bitwalibwa embeera eryeti obulamu obusanzo tetutambula wamu era nga mpozi ekiyetaagisa okukolebwa tukikola. Our technical team is on the ground to assess the extent of the damage and thereafter will submit a report to relevant authorities which will inform our next step, says the KCC Executive Director Hajati Sharifa Buzeki after leading a team from the authority to inspect shops that were flooded following Friday morning downpour. Agamba nti tiimu yaabwe oba abakugu baabwe bagenze ku ground bagenze mu bantu okukola okunoonyereza amazzi agayengedde mu bizimbe bino gayonoonye ebintu kwenkanawa. Bwe bamala okukikola bagenda kuvaayo ne ripooti eyo bagiwandiika bagenda kubeera mpozi ate nga bagiwa bekikwatako KCCA ejja kubeera nga ebabuulira kiki ekiddako oba babaliyirira oba tebabaliyirira oba okitegeera oba babaliyirira oba tebabaliyirira. Bino byonna Executive Director Sharifa Buzeki yabyogedde. Kakati nno wano ndabawo ebintu bibiri mu statements zino ebyo abyogera kukakanya mitima gy'abantu nti oba oli awo tunaaliyirirwa naye temusuubirayo compensation. Don't be guaranteed sure of compensation. Oba ntegeera temusuubirayo compensation mwe bantu mwe temubeereyo ne mugira era mba muteekawo mbeera mwinagiteekawo kati naye si byakudda ogamba nti bagenda tuwa ekyo temukisuubira. Nkibabuulira mulo ekyo temukisuubira. Ekyokubiri mwe KCCA ne bayinginiya mu bbanga ttono nnyo musuubireyo ekizimbe ekigenda okugwa ate kitte abantu nga bangi kyonoona ebintu nga bingi. Lwaki? Nti nze mu kibuga Kampala ndaba bazimba ebizimbe azimba next ate bwajja n'asimira ddala omusingi nga munene nakkira ddala kati ekizimbe kyolwo ne kisigala mu bbanga katalina kikikutte. Kati just imagine enkuba etonnye amazzi gayanjadde gaba gasima busimi na kugonza bisenge bino ebya kalina zino kugwa ku ttaka. Jukira ne bayinginiya baffe tetubeesiga nnyo. Bayinginiya baffe tetubeesiga nnyo batabulamu ka seminti kano nabo bafuneko akaabwe. Jukira mmwe mumala gayisa buyisa city plans zammwe blabula temugoberera bizimbibwa kyeyabawa kyazimbye yabagamba agenda kukozesa ensawo za seminti katugeze 10 mu wirubaalo zakozeseza ani abeerawo okumonitalinga ebintu ebyo? No one. Mukasitaba wa sente zammwe ne plani nga mugamba tandika kuzimba temugoberera ebirungo bya seminti byatabudde mu musenyu biri bitya ani abigoberera? Kati musuubireyo ekizimbe mu bbanga eritali yawala kigenda kugwa nga kivudde ku mazzi. Oba si kyekyo KCCA obwensonyi bwayo obutakwatibwa nsonyi zaawo ojja kulaba nga balina gwe bamaliramu batya bagambye bali ku ttiimu bali mu kunoonyereza ojja wulirayo omugago mu bagamba ono yazimba bubi ekizimbe kye
teyalina na pulani teyakola na bwati oyo gwe baagala okumaliramu bamale bagambe tugenda kuliyirira bantu naye weebuze bwe baali abantu bayingira ekizimbe ekyo babagamba waliwo yabagamba tewali bakugambe nti kino ekizimbe ekiri naye mwetegeke yenna ali muleeta kasasiro gwe muleeta abaana bali ready babalindiridde abaana bali ready babalindiridde kyonna kye muleeta bagenda kikubamu ebituli kubanga muleeta firimu zammwe muleeta scripts zammwe naye nga temufuddeeyo kikinaddirira oba onfuna kuba kati nze mbi batangazizza bagenda kufunayo omugaggo omugwe bamaliramu banyukiremu bagamba ono ekizimbe kyayingiddemu amazzi naye tekiri ku pulani yatugamba agenda zimba bwati naye yakola bwati kati ebintu bwe bityo muganda wange ogenda kwekanga bireese obuzibu oba onfuna ebintu bwe bityo ogenda kwekanga bireese obuzibu abantu bafe naye nga mulaba Lukwago muleke kubeera nga muddamu kulumagana simanya biki mubeere nga mukwataganamu mukolera abantu ebyokuddawo mbu ate nze nabagamba ate nakola batya ngenda leeta lisiti y'abaalya tebikola essaawa zino ekiriwo mutaasiza mutya abantu n'emmaali yaabwe mutaasiza mutya abantu n'emmaali yaabwe so mu mbeera eyo tukyetegekere ekinaddirira Buweekula yatemye ensingo ya Ssingo yagitemye n'egiwangula Ssaabasajja Kabaka nno era over the weekend yabaddeko ennakivu yasiimye abeere mpozi ng'ate alaba omupiira guno gw'akamalirizo era bw'atyo yagumaliriza nga Buweekula ekubye Ssingo wano nno olwavudde mpozi mu ddwaliro gy'abadde yagenda okukeberebwako check-ups na biki yatuukidde almost ku kisaawe asobole okubeera nga omupiira guno agwota buliro emanyi empaka z'amasaza Buganda ye yokka erina empaka z'omupiira nga z'amasaza era nga boolaba Arsenal, Manchester United, baani bonna mpaka za Euro z'Abangereza basamba okusinzira ku bibuga byabwe Manchester United n'ebirala nga bamubiraba kati mu Uganda Buganda yerina ekyo kyokka abalaba bigezezzaako Busoga badde ng'ekikwalaganya simanyi oba ekyakikwasaganya ndowooza Busoga yinza okuba nga kiriko mu mpolampola naye nga kibeera beta kuba eyo giwava bascouts abafuna abagenda okusama mu ttiimu zizino endala Express Villa then ttiimu y'eggwanga n'ebirala abaana abajja eyo nzikirize enkome wano eno tujja batukwatagana olunaku olw'enkya mbeere bulungi mweraba